okyalaba okwanjula n'embaga. Aisha nakama gikole kiriyo jangu tuwaye jangu tunyumyemu natandika okuyiya obulamu nga ndi muto myaka 16 sende nyigire ekibuga noonya omukisa gwange mukama gwe yampa bingi byayogerwa bangi bawakanya nze ne bangoba ne wataka nga bo bamanyi nayonooneka kyagwa naye Katonda yaliwo mu makubo gange nasulako amakaya nasulako mubaala towakana ne tutambuza ebigere mwekuba nekuba naye Katonda yaliwo mu makubo gaffe ulira abasamaliya benasanga mwena mwebale mwebale abe mukibi mwatendeka mwebale wabula wancako musipi banange bwe twazirunda mukulikeyo mukulike nnyo okugendo naye Katonda Katonda sebo Katonda bwagamba onooba teryagamba tobe bwagamba onogaggawala teryagamba togaggawale bwagamba onozala teryagamba tozale kakati basiisa omwana wange musooke musige endwadde y'akafuba mukakkane omusige endwadde y'akafuba mubenga mukiga ne mulaavu aba ayomba hagaha bamuula hagaha wanga mukiga ne mulaavu babanga abayomba kale mugaragati wamma babanga bakucunga nga obagamba kasita mu video bali museka obagirayo akatazi abenjovu badensibwa tusooke munkubira akalulu ne Bible ate ekyo byekibi akubya akalulu akutayinza kuba naloni ya black batata
tuli wano eno stroke mpya Halima webale kutwagala fenna webale kutwagala ate naffe tukwagala nga Sozi bwakwagala tetukwagaza nti tukwagaza kino kimanyi kiri ku mitima gyaffe na buli kimu kyonna okitegeera njagala obeere mugumu ekika kyogenzeemu kinene naye vibe nga bwogirabye n'omukwano gwe guli nsuubira tewali kyali kituuseeko ebintu bino byonna byenkuleetedde bivudde wa mwannyinazze Sozi Farouk Mukasa Saalongo. Erinnya lya Saalongo tekifunika mangu naye twebaza Allah. Mwebale nnyo abali mu kirasha. Sijja kubyogerera buli kimu naye mbadde nsaba byonna nga bwe birimu bivudde wa mwannyinaze wa mutwe wange Sozi Sande Farouk Mukasa Saalongo. Engalo ez'amaanyi mula nno nkwagadde okoze samali kubanga essaawa kizibu ze-10 webale kola samali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiikum barakallah. Saalongo Mukasa Sande Musisi Sozi Farouk yajjula amannya nga bw'ogawulidde. Weewaawo. Omwana omulenzi oyo yagenda e Makerere embaawo zonna n'azimalayo. Okumanya yasoma buli kibiina mwe yava yalekamu omusomesa olw'obugezi bwe. Kyeyavudde akwata omukogo olulagala n'anteerako ebigambo neme kuyita matamamu bikuwe nga mbijira ddala ku mukugo olulagala. Saalongo Mukasa Sande Musisi Sozi Farouk oyo mutabani wa Mukasa Aspa ng'oyo atuula Emisenyi Kyamuliibwa Kalungu mu Buddukiro nga muzzukulu wa Zaidi Mukasa eyagalabizibwa Ekiwunga era nga muzzukulu wa Masudi Mutanda eyagalabizibwa Erutengo era nga muzzukulu wa Ali Banalekaki eyagalabizibwa Emawuki Gomba ava mu nju ya Masudi Mutanda ava mu luggya lwa Yeremiya Sozi ava mu lunyiriri lwa Kakere Mubi akulamusizza Emasakwa Bulemeezi ava mu mutuba gwa Kigayaza Ekasula mu Buddukiro ava mu ssiga lya Ssemmango Sewuufu Sewandagi Ebuligi era nga bw'atyo asibuka mu kasolya ka Mukalo eKambugu mu Busiro era nga ye mukulu w'ekika ky'enjovu. Ab'enjovu nga balina omubala bwe guba guvuga baganirira. Omubala gw'ab'enjovu guvuga ne gugamba nti esimbye amakanda, esimbye amasanga, nakate ajja, bate emuganga, tungulako emu ku bbiri, tungulako emu ebbiri ku kitooke, esatu ku lwayi. Mukadde wange ab'enjovu balina emirimu gye bakola ewa Ssaabasajja era nga be balunda ente eyitibwa mugunga omuva amata n'omuzigo ebyoza n'okuziraga empanga z'Abakabaka. Saalongo Mukasa Sande Musisi Sozi Farouk musajja muganda yeddira njovu akabbira onvubu. Wano nno kafukamireko kubanga omukyala yakwata ekitooke Kabutula Nsanja maama Mukadde Nakamwagiti ebuyegezi kyamukubira enduulu atuula Kyamuliibwa
kubuyo obwo Saalongo muzzukulu w'Abengabi Ennyunga Ebuwanda era nga muzzukulu wa Samba. Saalongo Musisi Sande Sozi Faruku musajja muweereza ng'amazima amatuufu kyeragana bwerazi wano wetuli nti ayinawo akatooke mu nsawo kawogo kawera. Musajja musuubuzi mutuufu mu kibuga Kampala mutuufu sente kola nyingi nga tanayiga na kuzibala zo weeziri sente diriwo. Era sebo taata nga sinneeyongerayo ku nsonga yonna njagala okakase naawe gwe kennyini weekakase nti omusajja oyo alina sente. Ali emabega wa mikisa teekako akayimba, ali emabega wa mikisa Saalongo mumuwe sente alage ku sente entono z'alinawo. Sulaiman Musiige muzzukulu wa Sebalamu mu engalo ez'amaanyi, muzzukulu wa Namutete yeddira Mamba Gabunga, muzzukulu wa Gabunga mu Biruziikwa, mukyala muganda yeddira Mamba. Kale selekta Sumula batulage sente. Sozi Mukasa wali mutongole Taata takkiriza nti amuzadde mukkirize omwana omuwala mu Buganda bamuwasa mutwalo. Omutwalo gusinzira waje muva bano batugambe beebulyo eri beekalungu. Abeekalungu kale musooke muweeyo omutwalo Wanasozi awaayo omutwalo gubawo omukyala owa kulu olwo n'akuweerayo omutwalo wa Bestimani nga bamuwa Halima. Oba yeggwe ng'osembera mpola mpola ng'owaayo omutwalo. Obaayo omutwalo yogerera kuno ga nti taata nsaba olw'omutwalo guno okkirize nange nfuuka omwana mulujjamu. Eyo nno bagiyita noonya engatto zo. Naye ffe tuba nti Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahi alhamdu. Ye utambala. Eri bagikuwa ffe tunoonya ngatto tuga ebintu bitabusi. Sebo taata kkiriza bwe tuli basajja Baganda ate ab'Emmamba oyo atulenze omutwalo okukkiriza tugende ku kiddako. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahi alhamdu. Era tannaba kuvaawo se. Mama nga tannaba wadduwa taata kkiriza gono bajja gwe tunaalibisa nga tannava osooka omugabula entabaluganda eyo nk'omuzadde bakuwa ekibbo gwe kennyini nnyinimu omugabule. Saalongo okwatamu n'emikono ebiri. Kama Katonda akuwa abalongo n'obawulira mu school fees. Atujja beyongeza bweyongeza tubalina. Sebo Samad ogabule ne bakulu banno ekibbo ekyo kisooke kitambule batoolemu kitambule kigende nga kitambula atoolamu ng'akiwa mulinaanye. Kakati sebo sembirawo n'ofuna emikisa wa imaamu nga bwe bagambye. Bestimani ng'oli wala ebyo binywevu andize nawe n'ofuna omukisa n'aguyolera kuli abanga wakati wa kumwana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kudde mwami na tuwanike ku mikono gyaffe
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. mukwano gwange omulungi we bali kubeera ng'okyali mukulaba Delta TV tukole nga bwena kugamba tuni bannaffe aba Global Paints abakyasinze okubeera ng'ate bakola langi ennungi gye weetaaga ewaka langi egumira embeera y'obudde yonna ate ne bannaffe aba Sharita School of Beauty abali mu kusomesa abaana ebyenviiri nga tuli mu kuyingiza abaana abapya. Tuli wano eno empigi ntulumwe nga tuli mu maka g'omugenzi Musiige Sulaiman Musiige ndi n'omu ku bawala be yaleka ab'omukisa abalungi abanyuma abazaala abalongo babiri simanyi oba okitegeera ono ye Halima Musiige. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naye bannange onyumye nnyo. Bali kusiima Sharita. Onyumye. Bali kusiima Dia. Oli otya leero? Ndi bulungi mukwano. Nkulaba. Okimanyi nti omusajja azze. Mbadde simanyi mukwano azze. Yatuuse dda. Amina. Nga bakimye gwe. Bakimye ani? Bakimye Halima. Nalongo. Simanyi oluvannyuma lw'okuzaala abalongo kwe kukugamba nti noti tugende. Era abalongo batonya ku nsi. Tugende mbakadde onnyanjule. Era. Kubanga si buli omuntu asobola okuzaala abalongo. Kituufu. Omusajja n'omwongerako ebitiibwa. Ye Saalongo kati. Wannaalongo. Salo wannalo. Mumaze mwena bbanga kinnyabo. Tumaze naye emyaka 17. Okikakasa. Ennyabo. Naye ate mulabika bulungi ate muli bato. Twekuuma bulungi. Tulyana bulungi. Nkitegeera. Tetulya bintu bya butto. Okiraba. Mwasinkana luddawa? Twasinkana. Twali tukola omulimu gwegumu. Okay. Kati munange nandaba. Naneegomba. Ate nga nange nali singo. Era ng'oli empute. Nkitegeera. Ennyabo. Okay. Kati biki by'omuzuddemu? Byemuzuddemu omwami wange. Musajja ow'empisa. Omukkakkamu. Omugumiikiriza. Bambi. Kwata mpola nnyo. Ate awuliriza. Ate akwagala. Ate anjagala. Oza ku 10 akwagala mmeka? Ayinza okuba njagala 99 ku 10. Kati aba akwagala 10 ku 10. 10 ku 10. Gwe n'omwagala mmeka? Kuba anjagala. Of course nange mwagala 10 ku 10. Kitegedde. Kinola wali mu kamera omugambe ekikuli ku mutima tandika n'erinnya eddungi lye wamuwa. Erinnya ly'omwami wange nze lyemuyita lye namutuuma nga naakamufuna ye baby boy. Kadde mwako yani ye baby boy. Kuba nakati wadde ye Saalongo nze muyita baby boy. Lyewasevinga ne musimu. Gwakubira essimu ng'ereeta linnya ki? Baby boy. Singa obeera ogyerabidde mu saaluuni emu ne bagaba weerabidde essimu ye wali wakkubira bagamba batya? Baby boy yakubidde essimu. Iwa olwo n'ogikwata n'ogamba otya? Ne mubuuzaako nti baby boy saba kunsonyiwa mbadde ngyerabidde mu saalu. Naye mwana gomanyiraamu. Bambi. Obadde okyamugamba ekikuli ku mutima? Ekindi ku mutima nja mwagala nnyo n'okusinga w'abadde alowooza. Yes. Nja kwongerera mu ddala. Kale bambi kaakati mukwano webazeeko ku bantu abakubeereddewo. Nsookera ddala okwebaza Katonda abadde mu mukolo gwaffe guno atuwadde obulamu n'obuwangaazi n'atusobozesa okutuuka mu mukolo guno. Mwebaliza ddala nti Mungu yeebale okututuusa ku kkula lino. Amiina. Ne neebaza chairpersoni w'omukolo mutabani wange Haji Jamiru Kirabira yeebale nnyo yeebalire ddala omukolo agukoze bulungi agutegese bulungi siina kyentoma. Amiina. Kayimba kikoyagala oweereza omwami wo? Akayimba kenjagala okuweereza omwami wange Kamisa Kisemakula akagamba bwagamba onooba teryagamba tobe bwagamba onozaala teryagamba tozaale bwagamba onozaala balongo teryagamba obazaale bwagamba onogaggawala teryagamba togaggawale. Kituufu. Ennyabo. Kale ennyabo biweddeyo byagala okwogera?
byebyo kati essaawa eno nninze mwami wange mugambe baby boy wange ndi wano nkulinze n'essanyu eri abadde beeyogeza nti omukolo tegubeereyo ababadde beeyogeza nti omukolo tegubeereyo gye bali tebabulayo naye katonda aswaza ayanika yabaanise edda obuziina okitegedde tweyanjulire buto yegwe mukyalaani nze mukyala Harima ngamba erinnya ly'omwami katikati oli tugamba yegwe mukyalaani nze mukyala Faruku Sozi Mukasa omu bwati ate nga Saalongo yo nali muwa tova ku Delta TV tukole nkwagala nnyo tuli ne mukyala Sozi omu bwati waliwo awakana tewali ndayira sirimba leero bino byenjogera byakumwoyo tobola omutima gwange munda tegukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa